Ku mikolo gya African Public Service Day egiyindidde ku kisaawe e Kololo, President Museveni akiikiddwa Ssaabaminisita Robinah Nabbanja ng'atuukidde mu kulambula midaala egya ministry n'ebitongole bya gavumenti eby'enjawulo ebyolesezza. Oluvannyuma Nabbanja asomye obubaka bwa Pulezidenti mwategeereza nti Uganda yeeteeseteese ekimala okutandika olugendo lw'enkulaakulana ey'omuggondo ng'emirembe egireeteddwa gavumenti girina okukuumibwa obutiribiri. I want to assure you that Uganda's progress is now unstoppable. Business profitability and returns on investments in Uganda are guaranteed. All government efforts now should be aligned towards ensuring that we maintain peace and stability. President Museveni agamba nti kati Uganda yeesinze embeera ennungi esikiriza bamusigansimbi kuba buli kintu musigansimbi kye yeetaaga weekiri. Uganda is ripe for investment. All the conditions for favorable investment climate are in place. Bw'ati asabye abakozi ba gavumenti okuwagira enteekateeka ez'enjawulo gavumenti zeetaddewo okulaakulanya eggwanga n'okulwanyisa obubbi bw'eddagala mu malwaliro. And therefore I urge the public service to support the pro-people agenda of the NRM. That is to say, by ensuring free education for our children. Drugs are not stolen in our government health facilities. Ono era asabye abakozi ba gavumenti okukomya obuli bw'enguzi. Please desist from all forms of corruption. Corruption slows down Uganda's development. However, this will not be tolerated by the patriots. Minisita w'ensonga z'abakozi ba gavumenti Wilson Mululi Mukasa agambye nti abakozi ba gavumenti bongedde okulongoosa mu buweereza eri abantu naye n'abasaba okwagala ensi yaabwe. Okubanga twagala eggwanga lyaffe tubeera n'omwoyo gwa ggwanga okwagala eggwanga lyaffe eyo nsonga nkulu nnyo. Ekirala okulaba nti tufuna omwoyo gw'okukolera awamu so si kukolera mu kabubinjabinja obutontono. Jen Charisima amyuka akulira abakozi ba gavumenti ategeeza nti wakyaliwo obuzibu mu nnyingiza y'abakozi ba gavumenti naye nga nabo tebatudde. Uganda is investing in a capable, ethical and future-ready workforce by promoting a merit-based recruitment and promotion. We still have challenges there, but Right Honourable, we promise we are going to tackle this head on. Dr. Gerard Kareija aliko amagezi gawadde gavumenti ku bisaanye okukyukamu okulongoosa obuweereza. Bingi bikoleddwa naye tulina okunyweza parish bwe tugambye nti parish involvement model. Kati omuntu bw'agenda ku parish yandisanzeyo poliisi, yandisanzeyo abanira, yandisanzeyo aba ID, yandisanzeyo kyonna gavumenti kyekola ng'akisanga ku parish. Fred Kajubi yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.